Futula okulwanira abo abanyomebwa. Kubanga ebintu byensi bino ffenna twenkanankana. Palaso yakuba alieni sikini ng'amulaga nti kiyenje. Katumulaga nti ekiyenje kyekitabuse kati ekiyenje kiyingira buli wamu. Tulwanirira abantu bemulowooza nti tebakola ki? Tetwegasa nti tulwanyisa Balamu tetulina kitwagaza Balamu kati muwala ne kooti. Ekisooka Balamu ayina sente nnyingi. Ayina erinnya. Aliye sente ze n'erinnya ate werinnya ne sente bamuwala. Ayina emmundu. Ayina abakuumi. Ayina security. Oshagala bulungi. Balamu tememufula nsonga nnyo mu kino. Ffe bayira tetulina mutima mubi ku Balamu. That's why mbagambye mwenna. Ate temubisalamu. Mugende mu mwebale kusupportinga alieni skini mwebale kubanga mumuyiriddewo omubiri mwenna tuva mu security meeting egenze bulungi tudeployinze bulungi kubanga eno show kigeze eri bannayuganda bakompyuta baffe batambudde bagamba eno show y'abayaayi mukimanyi bulungi abayaayi tulina okukola statement tugikola tutya nga tewali anyakudde kasimu ka muntu nga tewali muntu azze waka nga si musanyufu ate n'omuziki tulina abayimbi ba surprise visit gye twagenda bagamba abagenda okujja bakuba omuziki omutabangako mu Uganda. Ekyokubiri tuwuliddeko nti Balamu ali mu luko olusindika enkuba era asindisa embegawo tumusanze wali abandabye nga alina byabadde akola wali naye ffe tuyise bapasita tuyise basheeke bali basaba kubanga eno show emutadde ku bunkenke ate nga mumanyi ng'omulogo w'enkuba kubanga abadde ng'agyogerako ng'agamba show y'abayaayi naye tubakakasa mwena mwena abazibala basuza Bobi Wine ebusaabala nga security tewalina muntu abba kasimu yesu gye mugenda okulaba wano Freedom City naye abazadde temuleeta baana bali wansi wa myaka 10 tubeegayiridde polisi tukanyiza nayo nituka twagala abaana okuva ku myaka 15 tuka waggulu show y'abantu bakulu n'abaana abali waggulu w'emyaka 15 twagala bwana buto batusubira abantu bangi bututuleetera bizibu eno nsonga nkulu mbeegayidde mu kitambuze twagala abaana okuva ku myaka 15 mpaka waggulu n'abantu abakulu era tukanyiza ne security tugenda kozesa venues ez'enjawulo bwe munaabanga muzze bangi nnyo nga mufukidde abamutukuza screen gaggadde ziriwali emabega teri atagenda kulaba kibenge newe munaaba mitwalo 10 nga muzze ku Freedom City tubaorganizingidde bulungi space okulaba nga buli omu addayo ewaka ate ng'afunye kyayagala ate tubasaba mukeere ku makya abantu abagenda okuwagira sheno mwabagenda ogitweka mu history mujje tukole statement mukeere ku makya na buli muntu alina okuyingira mu sheno kuuma empisa bw'oba oli mubbi toleeta fujja ku Freedom City bw'oba oli mubbi toleeta fujja ku Freedom City kuba tulina security zetaddewo ez'enjawulo tulina ubba security mugiraba tulina abanaani uniform tulina abamilitary tulina abapolisi kubanga eno show bagyeraliikiridde nnyo kati security y'eggwanga yonna eri ku Freedom City naye nze ngamba ekyobuntu security yantandikidde kuffe nga bannayuganda musuubire alieni sikini mwabagamba propaganda yenayeno yabadde marketing scale tugenda kukola statement nti n'abaana ba ghetto basobola okuba ab'amaanyi mu bulamu bwa bulijjo n'obwensi yonna okuzinali buno kanguddize stage manager tulyoke tugende w'omutegesi Abitex naye abeeko kyayogera dokita Bwefuuta kale mwebale nnyo abawagidde show ey'ekigezo show ey'ebyafaayo show eno ebbanga litugitegekedde ne abayimbi ebbanga libeetegekedde teribangawo mu Uganda ne mu nsi yonna naye ffe abagenda okusooka okukikola kakati ku stage tugenda kubeera very much organized era buli muyimbi agenda okuyimba ngeri gy'oli surprise tugenda kuyisaamu essimu obudde bw'obumanyi bw'ogenda okuyimba era tusaba abayimbi nga bwe tugambye nti leero twaze kukola statement mu sheeno nsaba bw'oba otuuse ku stage weeyise nga akola statement nti n'abayimbi abazze okuyimba mu kivulu ekiri organized naawe oli organized kubanga ebintu ebisinga okuvaako obuzibu mu shows bayimbi mwennyini nojja wano ng'ate show siiyo balanza alien skin wazze kumuwerekerako ate nodda ku stage n'olonchingirako si gwe alien skin yimba yo bwe tuba tugambye nti oluyimba lumu olw'obudde abantu babongeko yisaamu akavimbo oyitemu then abagenda okujja n'abantu baliwo abantu abajja n'egganga back stage eyo nsaba jangu ne DJ wo naawe kennyini abasigadde kina security yo ne bakyali bo bonna bootambula nabo tuleme kukola kavuyo kye tusinga okwewala mu sheeno twewala kwonoona linnya lyaffe kuba show eno
tebeerangawo era abagamba nti omuyimbi mubeeramu abayaayi ono omuyimbi tategekangako guno gwe gusoose okutegeka kati simanyi wawo ojja precedenti ti mushoze mubeeramu abayaayi eno yesoose so twagala ne show enekole statement nje ku show eddako bamanye nti abategeka alien skin stage yali organized abayimbi bajja tebaatufiirako bufiizi yayimba nga yagenda kuba ffenna tukimanyi ekyatuleese wano kuwagira alien skin so abayimbi mwenna obudde bwo obumanyi bwogenda okuyimba era obudde bwe tukusuubira wano n'omuyimbi waffe kati bwe tutuukaawo abatubuza omuyimbi ku stage agenda kukola koki omuyimbi ayina ennyimba ezisoba mu 40 ekyo nno kizibu waliwo abayimbi abategeka nga bayina ennyimba 2 nga bakajja mu kisaawe nga balina ennyimba 2 ayina lwasoose n'olwo lwe mumanyi n'omuyimbi okuva ku siti ya Denja paka ku nnyimba zonna z'alina paka ku lwe yatadde eggulo n'aziiza ziyoni zonna agenda kuziyimba so omuyimbi ku mutwalo gwo agenda kubeera ku stage okumala essaawa 2 byagenda okukolako ng'ogyeko ennyimba ezisoba mu 40 byonna by'olina okujja olabe kye bayita alien kintu ekiba tekiva mu nsi eno kiva mu bwengula eyo n'ebintu ebyenjawulo kakati ogenda kulaba ku bintu ebyenjawulo ebiva mu bwengula ku stage awo mwebali ddala omutegesi w'ekivuli yogerako eri eggwanga tugende wa national coordinator twabyogedde dda coordinator ayogerako koti y'abantu yasazeewo nti abantu bonna mubeere ku freedom city ebigambo byonna tubyogedde n'okukola kwoyo mutegegeredde baka nsobola okukeera enkya freedom city yankya ekyafaayo kigenda kusolebwa na freedom city olunaku lwankya tegeeza nga mwenda public holiday ate ebintu bigeze ne byekwata kooti y'abantu egambye nti public holiday ekimenke kigenda kulonkinga konsati yakyo esooka olunaku lwankya ate ne gavumenti yakono negamba nti era public holiday kibadde automatic lunaku kyolwo lebadde olunaku lw'abazira ekikwatagana ne kooti y'abantu ng'esazeewo nti omuzira alien skin agenda kuteekawo ekyafaayo olunaku olw'enkya era mbagambye muŋambire balamu ne palaso tubalekola ekintu okulumya gundi bamaliza nga lyamunyamba obubadi bonna balamu bwe yakoze bakube alien skin bamuswazeswaze palaso agende ku kitanda yetegeka ekipa y'omusaayi obubadi twabuguddemu tegabadde maanyi ga alien skin gabadde maanyi gakunde yamwogereddeko n'agaana okumuddiza era oluyi olwamukubiddwa lwe lumufudde omuyimbi w'ebyafaayo ne kooti y'abantu nesalira nensi tubagambe tusoke twebaza abantu bano kooti y'abantu yakoze balamu yabadde asitopinze poliisi ebbaluwa agikutte naye twebaza nyo bannanga abantu ba media muka twebaza bannayuganda polisi twateekawo oluli ekiro IGP yali atufolowinga bulungi n'asesema ebbaluwa mu dakiika 2 n'akubira Abitex. Abitex poliisi yamunoonya omuwa ebbaluwa bamusanga agenda ne Yowandege yakutoko show ne bamuyimiriza ne bamukasukira ekibaluwa nga kibakuntumye nogaa so tugisesemye agenda okole show era abantu musigale nga mwenna muli united musigale nga mupika ekintu kino okuba eno show yamu yakola statement mu public balamu abadde apulaninga osindika abalogo b'enkuba naffe twesiga katonda kuba balamu ebintu bye bibera byakuloga kwongera kuwaayiriza abadde asindisa omuvubuka we gwe yajja efuuti bamuyita Walugembe musanze wali bakola ebintu bya sitaani naye bapasita bali basaba musobola ogenda ne mulaba kugamba show balamu takyalowooza palasa alowooza alien skin naye ate ffe abategesi ba alien skin tukubiriza bannayuganda mwenna ne palasa tumuwagire abamwagala ffe tulina mutima mubi tetuli muzanyo gwa deadly game nti tuli mu muzanyo gwa mpala tuli muzanyo gwa promoting a talent ekyakoze Abitex alien skin kubalaga nti abanyoomebwa ebiseera ebisinga bayita ba independent activists twagala nnyo okola kusaidi y'omuntu yenna anyigirizibwa mu fayita eyo mwagiraba nga palaso yanyigiriza alien skin yamukuba mu bwakimenke bwe n'awanika n'emikono kitegeeza mu lutalo n'omuntu bawanika emikono aba akkiriza defeat naye obusiru bwa palaso yalowooza nti bagenda kumuwaana n'atamanya nti ekintu ekyakendeeza feva ye era saawa zino abonaabona nakyo asula aloota alien skin mumulaba atambula yeetondedde mu masaŋŋanzira yeetondedde mu kyaki yeetondedde bodaboda yo yabadde waliyo bali emmere makindi ewa muliiki ng'agamba muliiki nonya alien skin mwetondere neŋŋamba muliiki alien skin yamugaata muyinaako buzibu agende yeetondere abaana ba ghetto era palaso bw'oteetondere ghetto ojja kufana ekikolimbo kyo kyokola omwana muto wange balamu balugaale omuwagizi wa NRM kino tali musango omuwagizi wa MK taleera musango omugambe singa palaso tali tubiinako obukyayi tetumwagala nnyo palaso tulina obusobozi obuteeka buli sho wonna waali ate amanyi kikitegeeza embalala tumanyi olunaku lwaliyo ye twagala okuteeka bisho
Fort Portal bali ku masimu bagafiirako kale bali tusobola okuteeka ate n'embeera eyinza okukyuka tuyinza okunyiiga ekimenke kikyuka essaawa yonna nga buli palaso watadde sho anainawo sho naye tugenda muwabula nga bali kakiiko amatesitesi naye nsinga kwebaza nnyo abawagizi ba alien skin bannayuganda abaku tiktok aba Facebook n'abataliiko abamulaze obwagazi n'abamuwadde essaala abantu mwe mufudde alien skin erinnya litawanya okwogera musaasire kati coordinator kabeeko kyayogera coordinator Tony Sembia kabeeko kyayogera kiike mu coordinator kabeeko kyayogera ndeke yogere mpozi ne Kenzo president w'abayimbi Kenzo ntereze kamera kano Kenzo Eddie Kenzo Musuuza ne ttiimu yo yonna yonna nga vice bomuno n'akakiiko ko omukulembeze tabeera n'abaana nabyangu olunaku olw'enkya kigenda kubeera kigezo ky'amaanyi nnyo gy'oli nze ndi muwagizi w'ekibiina ensi yonna kyemanyi naye ndi pulezidenti akulembera aba-NRM abaddi ku mpawa aba-NUP n'abadp naye Eddie Kenzo Musuuza olunaku olw'enkya olina ekigezo kinene nnyo gamba federation erina ekigezo federation olunaku olw'enkya ebagenda okigwamu ebituli okugirabanga akakujja akaza okukola ebyabwe okulwanyisa abaana abato oba okukumaakuma abayimbi okutwaliza awamu Eddie Kenzo Musuuza pulezidenti munnange tukulinza olunaku lw'enkya era kamera zigenda kufuulira ne ttiimu coordinator nvudde mu kamera n'enjala ennuma singa tajja nvudde mu kamera n'enjala ennuma nze kyenjagala obbalaga nti omwana bw'aba wakuzaalwa atuuka ekiseera n'azaalibwa oba azaaliddwa atya oba azaaliddwa atya kati alien skin tumanyi gye yavudde naye neebaza nnyo promote yamulaze abantu bayimbidde emyaka 4 nga tewali amumanyi n'atuuka n'okuva ku nsi nga tewali amumanyi naye omuntu ategese ekivulu mu nnaku 4 n'alaga ensi emiliyoni n'emiliyoni nti waliyo alien skin which means ekintu kibuutikidde eggwanga amaaso gonna mugaze mu alien skin abaali beeyita abanene abaali beeyita ababedde mbwe tebagambwako kakati Abitex abalaze tosobola okuleeta man from nowhere neefuuka ensonga bweba firimu etandika butandisi ate promota temumuzanyirako promota ye muntu ajja omuntu from nowhere n'amufuula ensonga mu ggwanga kati alien skin atankala nnyo ekibuga atabuse teyavudde buvunaagwa ne promota yensonga lwaki nti Pacquiao yalwana ne Mayweather nze saatunulira nnyo abo babiri abaali balwana natunulira nnyo promota tusuza ku budde ng'obudde bukedde which means olunaku lwa nkya olunaku lwa bazira olunaku lwa byafaayo alien skin agenda kuleeta ebyafaayo mu ggwanga agenda kukyusa ebintu bingi nyombadde temumanyi bigenda kutambulirano so nga bapromota ffe twagala nnyo ekintu ekireeta omuntu ng'akijja awantu nekifuuka ensonga onoopromotinga kamiliyoni ojja tokoze bipya onookola sho ya Eddie Kenzo oba tokoze bipya naye leetayo omwana from bwayiise from nowhere only 4 days I salute you Abitex. mwine tula kubuza ekibuuzo kimu tuula abe tulaba bakubuuze tuula naawe owaayi naye bibadde bimala kana mwina lugezigezi naye tebimala ebyo tebimala tukulaza venue 3 tuyina eno tuyina eyawali tuula naawe owaayi tuula tuyina venue 3 tuyina eyawano tuyina eyemanju tuyina neyawali abanaafika wano tulese emmotoka za drives ezirina screen enene ne screen ezaddala teri agenda kufika nga ate si tujja kusaba poliisi etuwe Entebbe Road tuluggale tewali agenda kufikira buli mwajje ajja kujjula mu Freedom City tewali alwana balamu fe twegasse okulaga ensi ti everyone needs justice oluzungu ani amanyimu oluzungu twegasse kulaga nti ffe tubeera kusayidi yanyigiriza naye bwenzija ku BBS gyokolera nga bakamawo tebakusasula musaala tuukirira Bajjo Abitex ne batone tugera kulwanirira ffe tuliwo okulwanirira abo abanyomebwa kubanga ebintu byensi bino ffenna twenkanankana palaso yakuba alien skin ng'amulaga nti kiyenje katumulaga nti ekiyenje kyekitabuse kati ekiyenje kiyingira buli wamu tulwanirira abantu bemulowooza nti tebakola ki tetwegasa nti tulwanyisa balamu tetulina kibagaza balamu kati muwalaneko ki ekisooka balamu alina sente
alina sente nyingi ya alina erinnya alye sente ze n'erinnya ate werinnya ne sente bamuwala alina emmundu alina abakuumi alina security okyagala bulungi bala mutememu fula nsonga nyo mukino balina tetulina mutima mikubana that's why mbagambye mwenna ate mutemubisala mugende muwagire ne palasa abantu baawa naye mwamanyi nti buli noonyigirizibwa nti obonaabona jangu muso yakimege eno so si ya Abitex yali eni skin si ya sho yiyo gwajigirizibwa nebe tunagenda mu sekita endala netusanga akakazi kakakeera ku luguudo naye nga bakanyigiza tujja kegattako fugwe mulama gwe mugamba gwa skin tetujikola twagala kufuna sente tetujikola twagala kukola business tujikola kubalaga nti buli muntu wa mugaso mu bulamu ekyasinga otuluma na Abitex yanvire simu nga akaaba ekiro nagamba olaba bakubye ekisajja nga kiwanise emikono n'abuuza ne mayanja family yeyita ki Abitex manyi wa budiusi n'atandika obudiusi wera bwe muli bwe tuli mu press conference akadoza tubize mbulungi ngenze ekyokubiri eggwanga lyonna likubunkenke limanyi freedom city wetugenda okubeera ekyokusatu security mugirabye neyetolola emiryango gyonna netuwa amateeka netuwa abakanyama abalina okukuuma netulagira abapoliisi abagenda okujja embwa ambulensi so bajjo ali wano ng'omukalabala baba organize bachifu bakafulu okulanga kimu kigenda mu maaso stage master Dr. Kwefulukuta wali nnyo yagenda okubanga head of MC enkola yonna aliwa Musa Sekabembezu head of security uba wali Obiyanga wali head of security bano bakanywa musayi SSB security tebyokwendagera kwa byanjawulo uba security SSB security police maje intelligence zonna military bagenda kubeerawo n'olwekyo essaawa emu ey'okumakya nga tumaze okugoba buli kintu kyonna wano emiryango essaawa 4 nga abantu batandise okuyingira so saagala mulowooze nti waliwo ekyenjawulo omuyimbi bamwetaaga buli bantu bamunoonya tubadde naye mumulaye mu security meeting alambudde ekifo lihaso yazimala press conference ezze yazimala